wandise babeyo akabakuli waliwo obuleke obubakuli maama kankukirize Nsanyusa okubalaba okujja okutubeererawo nga tuli ku mbaga y'omwami wange esengayo. Okusookera ddala njagala okwebaka Obwakabaka bwa Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuva ku lunaku luli ne leero. Mwezizaako akakiiko akategesi okuva luli paka na kati. Haji Nsereko n'omwami Kaddo Mukiibi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalala banneesigenda bamenya mannya naye ab'akakiiko mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neezizaako famire zange ey'ewange n'ey'omwami wange, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neezizaako abaana bange, mwebale okubeera obumu ne mubanga temweyawulayawula. Era nsaba Konrad banno bakumeekume bonna ebatuukirira nga waliwo ensobi mukwatagane. Neyanza abasolida nammwe mwebalire ddala. Nebaza bannakatemba bonna n'abayimbi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neneebaza abantu bonna sagala kumenyamu kintu sakimoomu. Ne Mukama Katonda mwenna bampeera omukisa ebatambuza nga mujja era bwe batya abakulembere. Ayi Ssaabasajja Kabaka wange wangaala n'abagerekaagerekera Obuganda kuba Katonda n'ensi yange neyanziza neyanziza.